Sindi bino byasinga okwagala agenda kujja tuzindiremu kali akayimba ke ayiwana wase kalimba yali kawami kaya kayimba ne navio bwa bensu jumazi Sindi mumusuubire ajja kuyimba misana ayimba misana oba kiro Sindi kabeere wa kiro nga agenda kwambala bichi weya weewaawo mikwano gyange mwenna nsanyusa obbala mwebale okujja ku mbaga yaffe olunaku olwaleero buno bukyali busiki yene enteekateeka yokka ebadde n'enkuŋŋaana z'abannamawulire ez'emirundi ebiri waliwo olwasooka abantu ne balowooza nti press conference ewedde kumbe wali ate olulala lubalala lwera olunaku olwaleero n'olwensonga eyo ekikozesa bino byonna bongera kukatiza nti genda kuz'omwezi 18 ekigenda okubeera wano kigenda kubeera kijjobi ddala ng'ate kikolebwa mu Namasaka muganda waffe Lili Puzzle ow'olunnabe. Mukama Katonda tumwebaza ku lwa muganda waffe ono kuba Lili Puzzle musajja mulungi buli kintu ekituukawo ku lwa muganda wange Lili Puzzle nfanika mwanisi mikono mu bbanga ne ngamba Mukama weebale kubanga ndabyeko muganda wange ono ng'ali ku zero ng'atandika era neebaza Mukama nti nange yangatakako ku lugendo lwa muganda wange ono ne tubeera kaaba nga ndaba ng'atandika bw'ati ne tuyiriba nga tuli aba nga mulabako ng'ayiiya kyanaalya ng'ayiiya akakomando ng'ayiiya bw'anaaluzibya nga bw'azibya olwaleero olw'enkyagamba tunaaluyitako tutya byonna ne mulabako ng'abiri. Mukama Katonda n'atutegulira akayimba ka emmundu evuge nga tulaba ne tugamba abange tufudde Mukama atukoze atya tuba tuli awo n'atutegulira agenda ogula emmotoka ne tusenguka ne tuvaawo mu kazigo ne tugenda mu apatimenti leero twayanguwa twadduka emisinde baabo mu apatimenti nga ne tutereera eggaali gyeva tomanyaayo ng'okubya endongo twabeeranga ffekka ng'enjala etukalakata babiri olwakubagenda ogula emmotoka eggaali nejja oba yeevaawa era tewali muyimbi nkakasa awandiika ggaali eyingirawo yokka ate bagiwandiika okuwa amagezi negamba oyo omukazi mugoba oyo si mulungi ajja kulya sente zange kale nno byebyo n'olw'ensonga eyo olugendo ne tulutambuza mpola paka olunaku olwaleero Mukama Katonda ate bw'atulabikidde mu ndabikira endala ebintu by'abannamasaka bijja mu ngeri etategeerekeka nti bitunuulirwa mu ngeri etali siriyasi wabula ne biba bingi bye mulaba ne bye muliraba ne bye mukyalaba bannamasaka bye tutuukako naye nga bijja buzibityo baga nti oluyimba olwo lunaakola ne lukola lusabula wano ne Bulaaya lugenda si bwe guli muganda wange nyanyanyanya eyo inakola ne tuyuba ne ziikayina ne tukola ki ne tuzizimba okitegeera kaakati n'olw'ensonga efaanaganako bwetyo tubeebaza bannayuganda okutwalizaamu mikwano gyaffe mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okubagira Lili Puzzle tubakakasa tubategekedde ekintu ekyenjawulo ku lunaku olwo tubakakasa ti olwo olunaku lugenda kukyangana lwa njawulo n'enjaka y'omusana egenda kuba ya njawulo tusinga eya bulijjo egenda kubaamu ebiriroliro oweekanga ekiriroliro ku mulyango gwo gajjukira bujukizi nti lwaleero olunaku lw'egundi lw'enkudi okitegeera n'olw'ensonga eyo mikwano gyaffe okuva ebule n'ebweya kino ekintu si kyabannakampala bokka wabula ne bannayuganda ne bw'oba ng'oli bweru ng'olina obusobozi obuvaayo noddayo jangu obeewo tu experience eno ey'amaanyi egenda okubaawo eya muganda waffe mu Namasaka Lili Puzzle olunnabe ng'awanisa ebbendera mu bbanga ffenna nga tugamba nti emikono waggulu eringa ki bwenye n'ebirungo webale Kyaga muganda wange oyo nno yaleeta ekigambo nkudi oyo Kyaga jangu abantu bakulaba obeera nnyo ku Facebook Kyaga muganda wange ono musajja w'amaanyi nnyo musanyusa okulaba Kyaga kale tofaayo ntandikirewa essanyu ngali nzita baganda bange ab'amawulire ndooza katusooke nsoosowaze mwaka ensuso mwebale nnyo mwebalire ddala nganze mutambudde nange mu buto bwange ne mu kukula sigamba myaka wabula okukula mirimu gyenkola we najjira no nali sigambwako nali wa kitalo nga nnyina effujjo nga nnyombayomba naye mbeebaza okunguluminga naye nabo bampa disipulini
mwebale kunkuza nevaamu omuntu omulungi ate ne mumbeereddewo baganda bange abamawulire ntya waliwo lwe nalwalaawo mu covid ng'okutambula kutono mwajja ebbombo ne munnambula ensi neemanya bwe nali neetaaga obwetaavu temugana kwekubirako mbugalo bassebo ne bannyago muli ba muwendo nnyo mu ggwanga lino twebazeeko omwami Abitex mu ngeri ey'enjawulo. Abitex y'omu ku bantu abawaddeyo obulamu bwabwe mu ndongo bo ne basalawo beetikka emigugu gya music wa Uganda. Abitex Promotions bwe nali ntegeka sheeno natuukirira abapromota bangi nga Suuna bwe yagambye nti kinaakola naye ako Abitex bwe namutuukirira ne mugamba amanyaako ekintu kyange kino mbadde njagala kukitegeka naye obuyambi bwange butono mbadde njagala tukwatagane n'ekibiina kyo ky'okulembera nga bapulezidenti munyambeko. Nakubira Balamu, nakubira Bajjo, nakubira Balunywa, nakubira ba Emma ne bagamba lunabe tugenda kusupportinga naye fe tujja kuyambako buyambi kyo yesobola okuvaayo obulungi. Ne bagamba bannange abantu bwe batajje ne bagamba tofaayo gweranga n'olw'ensonga awo wentwalira omukisa okwebaza baganda bange Saimo Kawalaata ku lw'aba YouTube Divoshi n'abalala abali wano ewange emiryango miggule interviews gaba ate nno nazo zinyumidde nnyo abantu ensangi zino ndoza zigatako ettafaali ly'amaanyi. Njagala okusooka okwebaza Sanyuka TV mwebali nnyo mwebalire ddala. Njagala okusooka era neebaze ne Galaxy TV mwebale nnyo mwebalire ddala. Sembatya Properties webale nnyo webalire ddala. Success Motors oyo yasalawo neega nti ono omugole Irina omukozi otya anaava atya mu Amerika ng'oyogeza malusu onaamunona otya ku airport ng'oyanjala ngalo kwe kutuyiwamu emmotoka eri eboogeza obwama gye bayita bebi webale kuwooma naye munzijeko akajanja okubeera nga temunzikiriza kuvuga ku mmotoka eyo buli lwenjivuga ne mugyolekeza ebigambo motoka wagimuwoga bulula simanyi teri mu kaadi manyage pakinga emmotoka y'omukazi mpaka lwalidda mbanvugamu ng'omwagalwa we mpulira obufuufufu temunzigyokera n'olwensonga eyo twebaze muganda wange Doni Chris owa Skypines Ajamis Kigundu waliwo muganda wange Amini abono bannamasaka bamenyako tebaagala nnyo nsonga za kamera naye bassebo okusiima kwammwe kusiima kwange gye muli nkubatuusiriza Basula Motors bonna baganda baffe mu ngeri y'enjawulo bambi beebale nnyo beebalire ddala. Njagala onzijukiza abantu bonna nsobole okubeera nga sirina muntu gwendeseeyo Galaxy FM mwebale nnyo mwebalire ddala ne bannayuganda Babulani Makona n'ebitiibwa bannamawulire ndooza mbamaze si bwe kiri ba YouTube mbamaze batikitooka oluyimba luno banange muzikirize nebaze ba TikTok abantu abali ku TikTok oluyimba luno baalukola ebitundu 98 ku buli 100 abaana bazina saawundi mwebale nnyo baganda bange buli yazina saawundi y'enkudi abanyumirwa emboozi zange abali e Bulaaya abali mu Uganda ababuteekayo ku TikTok omwena mwebale siyinza kutuuka omu ku omu nsiima nnyo nsiimira ddala. Enkudi Beach Festival enkudi bagayita mazina newankubadde buli omu akivuunula nga bw'ayagala buli omu n'akizimbirako ekigambo naye ffe abamanyi obuwoomi bwakyo n'obunyuvu obukirimu ennaku z'omwezi 18 ogw'omunaana musubire bwe baba bazina amagulu bagagalika mikono waggulu eringa overnight indeed banyumirwa omukiri waawo obulumi n'okunyumirwa ebyo yessimu y'omukolo kwe tutambulira era ebigambo bijja kuba bitono wano omuntu oba omwana mulenzi olabye ekyana ekyobuwala kigaye nti gwata ategedde nti wano tuli mbulumi na kunyumirwa nti gwata ategedde wano tuli musuwa ku musuwa paka kejenge budde keesa Suuna njagala okwebaza webale nnyo webalire ddala omanyi Suuna Beeni ono we yansangira mu kibuga ekyamazima nakimusookamu naye ng'endoogo yali lipaza eringa eyakolimirwa lwayingira ekibuga yagamba genda onoonye ennyimba zo zonna mu studio gye ziri ne mu library eyo ozireete yabeeranga ne Kasidiike wano ekiro
bamutandikize mu program bagiyita gearbox n'alyoka akuba endongo mpaka liri pazo bwe yannyikira mpaka leero we tuli. Neebaza mwenna abatambudde nange mu lugendo lwange kuva we nagira mu kisawe ky'okuyimba 2016 bannayuganda abampagira abanyumirwa ennyimba zange bakama bange bayimbi bannange nja kwebaza ankowe wange Joseph Kamiliyoni ye oyo yeyanzijako ekisiraani ky'obutalinnya nnyonyi yebale nnyo yebalire ddala. Njagala kwebaza pulezidenti w'abantu Honorable Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine n'ebitiibwa bingi ebimugenderako ng'ebyo. Nakola oluyimba lw'ebigezo olwannyamba nnyo. Njagala okwebaza Pastor Wilson Bugembe. Njagala okwebaza abayimbi bonna buli alina kyankoledde Gravity Omutujju Palaso abampadde akaaganya n'ennyimbako nabo. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Ate era ne mukkiriza ne Mukudi Beach Festival okubaawo. Tuli wano olwaleero okwongera okugaziya enteekateeka n'abantu ababadde balowooza nti enkudi enaabaayo. Enkudi gyeri bannange ekifo mukirabyeko n'enteekateeka muzirabyeko. Tugenda kuggulawo ku makya ssaawa emu ng'ennaku z'omwezi 18 ogw'omunaana. Nina ebintu bye nzize njogerera enkudi abantu ne batuuka noga nti lunaba olanze enkudi tinaye binaabaayo. Bwe nsuubiza ntuukiriza nkola yange suuna beni ogimanyi. Sisuubiza kintu ne sitatuukiriza. Abo nabagamba ebiwala ebinyarwanda Sky Soldier tobirabye weebiri. Ate wano tuleeseeko 30 gokka ebirala buli mu woteeri. Basi 8 sewa yeekalabalaba w'omukolo kojjajja kubaawo ow'eggomba. Abantu ne basuubiza enkudi mu weema weeri. Abasinga mwebuuza nti enkudi mu weema eneeba etya. Ako kaama kaffe k'abasajja n'abakyala abakulu. Twongeddeko enkudi mu konteyina. Okay. Konteyina weeziri kwegamba lunaku lwakusanyuka busanyuzi. N'olwensonga eyo enkudi ye eyengedde tewali kulanga kulala. Enkudi ebisinga mbyogedde. Enkudi mu nnyonyi ennyonyi muzirabye weeziri enkudi ez'oku mulembe gw'obote ez'oku mulembe gw'amiini weeziri gwe gw'omanye ekyafaayo ky'okola. Oba ogamba kantwale ekijjukizo ky'enkudi ku mulembe gw'obote ennyonyi weeriyiiri Uganda Airlines. Enkudi mu flavors ez'enjawulo strawberry coconut mu flavors vanilla kwegamba kino kivuguto ebyo Simon bikawalaata byayagalira ddala. Mu mbeera eyo enkudi bwetyo bweri. Omukolo newankubadde gulimu ba VIP bano basembati abambadde amasuuti naye buli omu VIP mu ngeri ye. Twagala tudigidde omukiri mpaka kuwulira bubi. Buli kigambo kye twateeka mu luyimba tugenda kukikola live wano. Nebaza abayimbi bonna Eddie Kenzo agambye ejja kujja nnyimbe. N'abayi Spice Diana yakonfaminze buli muyimbi sirina nnyo mbeera mbi ku bantu. Era baganda bange waji Irene Ntale yagulawo omukolo era yaguggala. Era wano we tugenda omumoteerako akaweta. Ababadde bagamba nti omukazi tetumutwala n'ababadde bakuba ekintu kolwo ne bagenda okugwamu amaanyi bagambe kigozi amaanyi ga essaawa yonna. Waji kamera. So embeera bwetyo bwekola ki bweri. Nja kubeebaliza ddala ebyokwogera nnyina bingi naye bannange mwebale nnyo mwebalire ddala. Njagala okwebaza abaana ba TikToker Lego Suspect, abaana bali mu diaspora, abali mu ddungu, abali wonna wonna buli agasseeko liri puzzle nabe. Sirina magye nkubanga nze nagaana abantu nti bwe naakola amagye mujja kulwanira nze muvuma abantu abalaba ensobi zange ate nabo mubanenyezeemu. Neŋŋaana edda seetaaga amagye ku social media, neetaaga abantu bampabula nti awuliri puzzle wabye, nti awuliri puzzle tereezaamu. Kyova olaba ndi wanu mani ame abantu bonna abandiko bampabula naku nga Idi ngakola kituufu. Naye bwe weekulyetingako amagye mu music industry nti gakulwanira ne bw'okola nonsense gagamba wajja nnyo wajja ki wajja nnyo wajja ssebo ekikusuulamu kati yabaga. So ekyokulwanyisa kyange gwe guno muzindalo gw'enkutte ŋŋenda gwogeza bulungi mu ngeri gye mutalabangako. Abasinga tebantwala siriyasi
naye mbakakasa nsobola nayita mu college ezimala nayitako mu Gagameero band naliyo olukoba ndumanyi bulungi naliko mu kadongo kamwe wawalukagga nayimbayo weeks 2 nangoba nga nyimba kadongo kamu so ennyimba zonna ngenda kuzibayimbira nga bw'oluwulira ku CD bwe ngenda okulutokosa gwanaadigida ennyambala mubadde mugimbuuzaako dress code mbadde ngyerabidde abaana ab'obuwala twakkiriziganya mwambale ebintu ebibata mukitegedde mwete namwe abaana ab'obulenzi mwambale beach wear empale ezirimu emiyondo timwesaaniika nnyo bannange mukolo olunaku lw'abantu bakulu ate bwe bakugambako tofuuka kizibu emiwendo mugisale abaana ab'obulenzi basobole okunyumirwa obulamu bw'ensi eno temuwanika nnyo otherwise temujja kukola kubanga n'abanyarwanda bazze ate bo bazze n'enkola eya kibanja mpola so mwebeereremu buli omu asobole okukola ku oluko wangi omusingo bazze n'emituyu enkola zonna weeziri tulinawo pakegi tulinawo permanent spa kamasaaji kajja kubaawo nga bakunyiganyiga mu ngeri y'enjawulo naddala mu ab'amawulire mulwanye ennyo n'enkudi bw'onaamala okukwata ekikamera ng'okiggyeko ng'okintiri bakunyiganyiga ku masaaji eyo bagiyita obulumi n'okunyumirwa so packages nyinzi weziri wetegedde so ndowooza byebyo okuleka ng'omuntu alinayo ekibuuzo musogo ogamba ki omanyi gwazunga n'ekikamera tolina kamera olina kikamera zino ze kamera lwaki togula kamera mpya musoga ono wa Gagameero TV bebekulu ananyimbira ajja kujja naye kujja wange mugabe muyise ajje asanyusa abantu mu Nkudi Beach Festival ebibuuzo ebisigadde ndowooza bakama bange mwe mubirina ndireedi okubyanukula saawa emu yennyini ey'okumakya tugenda kuba tugguddewo oli waddembe n'okusulayo 17 osobola okujja Enkudi mu Weema weeri Enkudi mu Nnyonyi weeri Enkudi mu Container weeri tulinayo Enkudi Mazzi weeri Enkudi ya Bojjeri weeri Enkudi ya Bosopu weeri Enkudi Juice weeri Enkudi Gini weeri Enkudi Vanilla Strawberry byonna weebiri ekojja muyini ndowooza kuba ku bandongo seba olinayo ka package ak'enjawulo ndongo gye weesigamyeko ani sindi bino byasinga okwagala agenda kujja atuzindiremu kali akayimba ke kalimba kikali kawambi kaya kayimba ne navio bwakuba ensujju mazzi sindi mumusuubire ajja kuyimba misana ayimbe misana oba kiro sindi kabeere wa kiro nga agenda kwambala biichi weya nedda tekijja kukola kwolwo munjo kyebibuuzo wangi etikiti abantu babagulidde ziri makindye ku Climax emakindye ku Pakalast nkubire essimu 0759 abantu babagulidde tikiti ziri mu 10,000 muzinone si zange zammwe waliwo tikiti oliwa gwe yategese gw'obyogerera ali ludda wa Jojo Events jangu oyogerere bizinensi yo taliiwo enteekateeka ngitambuze bulungi ambasada mpakugondi njagala njogera ebigambo nga sibitaakana essimu yange eriwa wangi okuyingira mutwalo gumu ordinary VIP emitwalo 3 table emiliyoni 3 okuyingira mutwalo abantu bange ab'ennansana bwayiise mmwe zigenda okuwera ssaawa 6 ka Ero Beach tuba tumaze okukafunza nga tebakyalina we batuula abaiki 3 nammwe we muli aba holiday makers
abo naddala abaana abo mwe bawulidde mekazi muzeese batate mumulabangako ajja kubaawo abayimbire ajja aluna mbiru ajja kubaawo abayimbire papa misaaki agenda kubaawo abayimbire bwe mumala mugende eka abaana abato njagala bwe ziwera ssaawa 12 waka omukolo gusigalemu abantu abakulu nga basaimo kawalaata banko badiru bamakona ba Emma Enatete ba Martini ba Sky Soja ba Betty bonna Nyarwanda mujje kubanga suubiza nesituukiriza ng'enkola yange bwebeera ndi wa kigambo kyange bannayuganda balabeko kubanga bwe twogera abantu bajja gamba nti naye liri pazo ebyana ebinyarwanda byoyogerako biriwa baliwa loza batuweemuuko ebanguwe batuweemuuko aka speed boat nako weekali kadiscount jangu okwogere abagenda okujja ku nkude ebyana byonna nasazebwa emiwendo gya mirundi ebiri ojja ng'oyambadde ziri oziyita batya zimazazi yonyo awosasula ebiri sikusalirako naye bali abambadde buli bubutida oyo tusobola n'okuwa akajjalibwako obwereere naye nga sipikira kuba mutwalo tubasaliddeko so era kyemwekwasa jangu ja kubavugako olwo olunaku era ndooza kati awo tugumye tulinawo bannaffe betutera okutambulira ddala nabo mu nsonga z'ebyokwerinda bebawuba kubanga emmundu zitiisa abadigizi digizaagawa tebakuba ogumundu so